Albert Magezi omusuubuzi mu kibuga Fort Portal nga mutuuze ku kyalo Butebe eyakubiddwa amasasi abazigu batannaba kutegeerekeka akawungeezi k'eggulo ku ssaawa nga 3 ez'ekiro nga bamusanze mu maka ge. Okusinza Cross kwa mu kibuga mukyala w'omugenzi ategeezezza nga bba bw'abadde yasuubudde ennyaanya boxing nkaaga n'azitwala mu butale obw'enjawulo ku luguudo oluva Fort Portal okutuuka e Bundibujjo mu nsalo ya Uganda n'eggwanga lya Congo. Ng'era zonna zabadde zitundiddwa nga buli boxi egula wakati w'emitwalo 23 n'25. Kati kiteeberezebwa nti abazigu bano bamulondodde kuviira ddala mu katale. Abenaize kahaidirisa baitu omuntu abatakatahiremu nehaho omuntu amuleeserwa enyima namusaba baga mpa baga egi nsobora kukwita omusaiza baga yabanza yagirwanira hati obwagirwanyire mu kusikangana n'ow'emundu obwamuhikira ha distance niko kumuteera isasi. Ategeezezza nti bano baludde nga bamulondoola nga guno si gwe gusoose nga bazigu babalumba mu maka gaabwe. Habw'okuba na wiiki ehwire kyakabiri akaba yahika mu nju akaiza omuntu n'amuteera baitu akaiza Bit Ali akaiza saaha 2 omuntu ogwo akaiza na pikipiki yamweta Salongo tiyamugarukamu yayeta nalongo titwamugarukamu habw'okuba twali tumaze kukingaho. Abatuuze mu kitundu kino batubuulidde ng'obutemu bw'emmundu bwe bususse e Fort Portal. Of recent hano Kangama ekirayinda kinu akaiza emmundu niye muyiba abantu bengi babeere n'emmundu hano kandi abandi babaisire. So emmundu obuzigumanziza nzita abantu kandi nzivura n'abaroho kutiina kwa maani mu bantu akosa n'abantu mbatiina n'okurara mu mazu gaabo. Just of recent turugira kuferwa omusaiza wetu wa mobile money kahwa bakamwita saibire n'ekicweka. Bano basabye ab'ebyokwerinda okwongeramu amaanyi bazuule emmundu ezikozesebwa gye ziva. Nitweterera omuranga hali government emmundu zifookere emmundu mutugirire embabazi. Kintu kinu tukijumira muno kabembezi kiri mu kikaro kinu ekya Butebe kandi nsaba abagenzi baitu babukira obwingi mungere kwerinda. Poliisi mu kitundu kino etandise okunoonyereza ku butemu buno. Kye twasanzeewo ebirala nti kigambibwa nti wabaddewo abantu bano abantu bazze nga bangi kifune kyetuyita ne bakyonoona scene of crime ne bagyonoona naye twagezezaako okufuna statements ez'abantu nga mukazi we n'abantu abawulidde ki ekyabaddewo ensiitaano yabaddewo eyo. Ettemu nga lino lize lyeyongera mu kibuga Fort Portal naddala ku bantu ababa ne ssente enkalu ng'aba mobile money.